Weewaawo, akati anaasamira lubaale, sooka omale okumanya amakulu agali mu lubaale. Era lubaale gwe tusamira bw'otamala kumanya oba bw'otamala kufuna makulu lwaki nsamira lubaale, ebiseera ebisinga obungi olemererwa. Abantu bangi bakyawaganye mu bika oba mu mayumba gye tuva. Ennamba y'abantu nnene nga tebakyakolagana. Abantu bangi beeyagaliza empewo, kyokka empewo ezituula ku bantu tewali waaziyita. Era abantu bangi tebakyakkaanya. Ate abantu baalookinga. Abantu bamanyi nti omusambwe bwe gutuula ku nze, enkya tegusobola kutuula ku mulala. Era abantu bafuuka nti be bannannyini mpewo. Ekintu ky'otaakeera nkya kuyita, tosobola kukiwa mateeka era tosobola kukitegeerera. Bw'otamanya makulu, ebigendererwa, kiki kye kitegeeza ekintu mpewo oba otuuse okukyawagana n'abantu. Olutuuka nga famire egenda ew'omusawo okwaza lubaale oba okuyita empewo, obadde okimanyi nti musobola okukuba eŋŋoma, tugambe nti muli baaluganda 10 oba 7, musobola okuyita empewo ne zijja. Emizimu 3 ne gikwata muganda wammwe omuwala, Kiwanuka n'akwata muganda wammwe omulenzi, Mukasa n'akwata ssenga wammwe, Ddungu n'akwata omulala. Naye obadde okimanyi nti waliwo empewo eziyita ku mitwe olw'okubanga myangu, naye ng'ate si kwe ziteekeddwa okutuula. Okimanyi nti empewo zisobola okujja ne zikwata muganda wammwe ne zoogera, eno evaako ne kuddako endala, eno evaako ne kuddako endala, naye ng'ate tezirina kutuula ku mutwe ogwo. Obadde okimanyi nti alina okutuulwako empewo oba nankulu oba ssenkulu oba omwana alina okusamira mu famire. Obadde okimanyi nti musobola okugenda okwaza empewo ne zimulekawo ne zikwata omulala, era omulala gwe zikutte ne ziramulira okwo okumala emyezi ng'ena, nga buli lwe muyita empewo zituula ku ono, naye ng'omutuufu ku mwenna tekuliiko amumanyi. Era alina okutuulwako empewo, musobola okukuŋŋaana enfunda nga 2 oba 3 nga ye teyeenyeenya nako, nga talina wadde nakamunyeenya, nga ye yeemagaza bwemagaza, naye nga mwattu. Empewo eziramulira ku muganda wammwe ono omuwala nga zirina kutuula ku muganda wammwe oli ateenyeenyaako wadde. Makulu ki agali mu ekyo? Nti empewo bwe zanguyira ono gwe zirina okutuulako ne zimutuulako amangu ddala, nti aba ajja kugayaala. Era singa empewo buli lwe zimuvaako alaba nga mwenna mufukamidde mu maaso ge, alaba nga mumusinza kubanga yaliko lubaale, ajja kufuuka ekirala, ajja kunafuwa, ajja kulera engalo, tajja kukola kubanga ajja kulowooza nti nze namala, bano be balina okunkolerera. Empewo zirina obukodyo bungi nnyo bw'otasobola kumanya, wabula bakugamba bulijjo nti ggwe eyazze mu kusamira leka kwegeziwaza. Leka kulowooza nti ojja kutegeerera empewo. Leka kugamba nti ogwo omuzimu gwa gundi kubanga kwe gwayogerera. Leka kulookinga kugamba nti Kiwanuka atuula ku nze, kirabika wange. Okitegedde? Leka kubeerawo olowooze nti ejjembe lubowa lya gundi. Empewo tezirina nnyinizo. Muyina kusamira mpewo zo ne zibabuulira ekituufu. Bwe ziba tezinnababuulira kituufu, leka kugamba nti lubowa wa muganda waffe gundi.
leka kugamba nti Kiwanuka twamumanyira atuula ku gundi era oyo gwe mumanyidde nti yatuulwako Lubowa enkya mujja ggwawo ekigo ng'ate Lubowa atandise okuyita ku jjobaali ettuufu eddala awo nno mukyawagane. Olwo bulijjo muganda wammwe yalookinga nti nze nninnyibwako Lubowa ku lukiiko olunaddako tajja kudda. Era asobola n'okugamba nti mwamubbako empewo ze. Abantu boogera empewo gy'obeera nti ziina we zisuubulwa, gy'obeera nti bazigula, gy'obeera nti lulinga luwaanyi nti osobola okwekwata ekibanja nti nze nsaliza wano. Empewo teziyina nnyinizo. Empewo ze zisalawo ani gwe ziteekeddwa okutuulako. Empewo bwe ziba zikyajja ku mitwe gyammwe nga tezirondanga muntu, leka kubeera awo olookinge nti ono jjajja alina kuyita ku mutwe guli. Leka kwewuunya. Emizimu bulijjo giyita ku muganda wammwe ow'Ebulemeezi. Leka kwewuunya ate ng'emizimu gye gimwe giyita ku oli ate nga giyise ku muganda wammwe ow'Ekyaddondo. Empewo bwe muba muzitandika tezibabuulira kituufu era tewabeera wazimanyaamu kituufu, wabula munyiikira bunyiikizi kkola ne mulyoka mumanya ekituufu ani yali ateekeddwa okutuulwako empewo. Famire nnyingi obasangeeyo nga bakaayana nti ogwo omuzimu ogwakutte gundi yabadde empewo nnakyeyitize, kubanga ffe bulijjo tumanyi nti omuzimu gutuula ku muganda waffe gundi. Kati ate lwaki gwayogeredde ku ono? Era awo nawo n'osanga ab'ekika nga bakyawaganye. Empewo ziyina mmoto nti bwe ndikutta ndikwata mulala. Ekyo kirala. Ekyo kiri ku muntu asamidde lubaale. Empewo ne zibagamba nti ono y'ayina okututuulamu oba tulina kutuula ku ono, ne zibalaga omuntu omutuufu. Era omuntu oyo tezimuta, tezisobola kukwata mulala okuggyako ng'ono amaze okufa. Omuntu senkulu ng'empewo zaamuteekako obulambe, bw'aba tannafa tezisobola kulonda mulala. Ekyo kyanjawulo ne kino kye tusoose okwogera. Kye tusoose okwogera bwe mugenda ku musawo okusamira lubaale, empewo 5 ne zikwata sisita wammwe ow'Ebulemeezi, awo muba temunnaba kumanya kituufu ani y'ani, ani eyalondwa lubaale, ani nankulu waffe, ani ssenkulu waffe. Mulekerengaawo okuloberanga ku mpewo olw'okuba zizze, mugambe nti zaatuula ku gundi ye mukama waffe. Ekyo si kituufu. Era abantu bangi baluddewo ekiseera kinene nga bagamba nti ewaffe empewo zituula ku muganda waffe ow'Ekyaddondo, ng'era kwe baalobera. Bwe banyiikira okukola ate kibabuukako nga lubaale abandudde ejjoba ly'ono bulijjo ateenyeenyaako wadde. Twababuulidde ekigendererwa lwaki empewo zikola bwe zityo, nti bwe zinaakeera okutuula ku nnyinizo gwe zirina okutuulako, nnyinizo ayinza okwefuula katonda gye muli, nnyinizo ayinza okukeera enkya n'abeera nga tababalaamu magezi, nnyinizo ayinza okukeera enkya n'agamba nti oba bakola oba tebakola be balaba, kasita ziri ku nze. Ayinza okutandika obbawa amateeka agasusse, ayinza okutandika okweyita ow'ekitalo ennyo, ayinza okutandika obutabuuza. Kati empewo y'ensonga lwaki bwe muba mwakayita empewo nga mwakasamira empewo zibuzaabuza nnyo nga zeebuzaabuliza ku mitwe emirala. Era omuzimu gusobola okujja ku sisita wammwe ow'Ebulemeezi ku luli lwe mwatuula n'olwaleero ne gudda, era ne luli bwe muba mugwagalira ne gudda era nga guli ku mutwe ogwo, naye nga mwatta omuzimu ogwo si gwe mutwe gwagwo. Okitegedde? Ng'omutwe gwagwo omuzzukulu kwe gulina okutuula bakyamukuba. Empewo zirina mmoto egamba nti ebyaffe si bya ku mukeeka. Olimala kkola ne tulyoka tujja ku mutwe gwo. Amayembe mangi gatuula ku baganda bammwe eyo, naye nga ku baganda bammwe kwe gatuula mwattu nga tegayinaako jjoba wadde erimu, wabula nga mitwe myangu kwe gaawaguliza. Abazzukulu abamu balina emitwe emyangu
nga gwanguwa mangu okubalulwa lubaale, nga lubaale ayanguyirwa mangu okubandula ku jjoba eryo, naye ng'ate ejjoba eryo kwayitira buli nnaku si lyateekeddwa okutuulako, wabula nga bali bamulekawo balaba. Ekisooka ensonga lwaki bamulekawo nti basooke bamusomese ssoma ayige, okitegedde, amale okumanya ebintu bino, amale okusajjakula, amale okukula, amale okwetegereza ensonga. Ayinza okuba nga tannaba kutuuka gy'alaga n'alowooza nti empewo ke zizze kati nina kulera ngalo, so nga empewo bukozi. N'olwekyo mulekerawo okuteesanga ku nsonga z'empewo nga si mmwe mwaziyita. Sigamba kuno okuyita okwaza lubaale, okuyita okwaza lubaale mmwe muba mutegese era nga muziyise, ngamba nga si mmwe mwaziteekerateekera nti olina kutuula ku mutwe gwa gundi. Era mulekeraawo okubeera ng'eyo gye munyumiza ku mwenge, okugamba nti empewo ziyita ku gundi nga zo tezibagambanga nti ono gwe tulina okuyitako. Ebiseera ebisinga empewo zisooka na bulimba, zisooka na kubabuzaabuza, okitegedde, era mubeera mutambulira mu butamanya. Buli mubeera nga musamira lubaale nga tannaba babuulira kituufu, buli kintu kye mukola mubeera mukikolera mu butamanya, kubanga ejjembe lisobola okujja ne lisaba embuzi, ne muteekawo embuzi ate ne wayitawo emyezi 2 n'efiira ku ttale. Okitegedde, bw'eba nkazi n'esowoka, bw'eba nte ne yeetuga ku ttale ne mugisangayo nga nfu. Lwaki? Nti mu ntandikwa teri amanya kituufu kiri mu mpewo. Empewo zeekweseemu ebintu bingi, era empewo zitulimba nnyo mu ntandikwa y'okusamira. Era kasita olobera ku mpewo bye ziramula mu ntandikwa y'okusamira oba ogudde, wabula bakugamba nti funa okukkiriza nti abo bajjajjaffe bwe basaba embuzi giteekewo, kyokka bw'efa era tokkirizibwa kwegeziwaza, kubanga mmote egamba nti totegeereranga omusambwa, tonoonyerezanga ku misambwa, tomanyiranga emisambwa. Okitegedde, tomanyiranga emisambwa, tonoonyerezanga ku misambwa, totegeereranga emisambwa. Okunoonyereza ku misambwa tebagamba kuno okugenda okunoonya empewo, nedda. Okunoonyereza emisambwa bategeeza nti nga bw'onookwata embwa mu mannyo, nga bw'onookola olummanyi, nga bw'oneegeziwaza ekisusse, kye bayita okunoonyereza ku misambwa. Wabula tebagamba kunoonyereza ku misambwa kuno okukkola lubaale, kubanga okukola lubaale ojja kwagala okumanya Mukasa y'ani, bagambe Mukasa Kabaka. Ojja kwagala okumanya ani alwaza ensundu nti Kabaka Ndawula. Kati okwo kunoonyereza lubaale si kwagamba. Okunoonyereza ku misambwa bakugamba okuyita we wandikomye, okwefuula ategeera ennyo mu misambwa so nga togimanyi oli wajjo, olummanyi mu misambwa. Okitegedde, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Okubuzaabuza abalala ng'olowooza nti obalowoozesa nti omusambwa gundi ogutegeera nnyo nga wagufuula nga muganda gwo, kyokka nga tolina ky'omanyi, ne kikuviiramu okubulankanya abalala mu ndowooza ne mu ntegeera eri bajjajjaabwe. Okitegedde, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kakati okunoonyereza ku misambwa ng'onoonya gitereeza si kye boogerako, wabula lubaale agaana nti tonoonyerezanga ku musambwa, ategeeza abantu abeegeziwaza, abeefuula abamanyi, kyokka nga bye babuulira abalala tebamanyi. Wakasamira jjo, kyokka ate emisambwa ofuuka agitegeera ennyo nga ggwe wagikola. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. N'olwekyo abantu njagala tubenga bakkakkamu. Bwe mutuulanga ne musamira lubaale mulekeraawo ng'ogamba nti gundi abadde yeekoza. Ezo empewo tezituulangako ku oyo, bulijjo zituula ku sisita waffe ow'Ebulemeezi. Lekerangaawo okuteesezanga empewo, lekerangaawo okugeraageranya empewo ku ekyo ky'olowoozezzaako oba ku ekyo ky'oyagala kibeere. Empewo teriyo muntu azaagaliza kutuula ku mulala, era tolina kweyagaliza mpewo.
paka ng'empewo zironze ani gwe ziteekeddwa okutuulako. So kati mu ntandikwa bwe mulookinga ne mugaa nti Lubowa wa gundi, Kiwanuka wa gundi, Nakayima atuula ku gundi, mubeera muwoomye kubanga empewo nga zaakajja we zisanga we ziyita. Kisoboka bulungi empewo okubeera nga bulijjo eyina omuntu kweyitira, enkya n'osanga ng'eyina ejjoba eddala kweyitira. Awo bumanya nti empewo zino tezinnaba kukkalira, zikyanoonya omutwe gwazo omutuufu paka lwe zinaagubalaga nti ayina tusamirira y'ono. Okitegedde? Kale nno ono omukyala abuuzizza ekibuuzo, agambye nti ewaabwe mu kyalo we baatuula okusamira, ku mulundi guli empewo zaali ziyina kwe ziyitira, oba agiyisa emizimu gyali giyina kwe giyitira, era nga bamanyi nti ogwo omuzimu guyita ku gundi. Kyokka bwe baasamira Lubaale mu kaseera ako baafunamu okugayaalagayaala. Kyokka bwe bazzeemu okusamira ate omuzimu gubadde gutuula ku muganda waabwe omulala atali oli gwe gwasookerako. Kakati omukyala abuuzizza nti kisoboka bulungi omuzimu okutuula ku oli ate ne gumala ne gutuula ku mulala, ekitegeeza nti baabuusabuusa ekyaliwo. Okitegedde? Okubuusabuusa ekyo ekyaliwo ebiseera ebisinga obungi bubeera bugumiikiriza mu kifo ky'okubuusabuusa. Gumiikiriza olabe Lubaale gy'abatwala. Enkya oyinza okwekanga nga ggwe wennyini kamwa koogera empewo zikutte ggwe. Bwe ziba tezinnaba kutereera, ebiseera ebisinga obungi olina ebintu by'olina okukomyako amaaso, n'okwogera ebingi tekuyamba. Okwogerera munno ng'atuuliddwako empewo n'oga nti oyo yeekoza, sooka omale okunoonyereza okwekoza kuvudde ludda wa. Muganda wammwe asobola okutuulwako Kiwanuka n'anywa liita 5 y'amazzi era n'azina nnyo nga n'enzina gy'azina si ya bulijjo. Okitegedde? Kati gwe ne bakugamba nti bw'abanga yeekoza njagala okole nga bw'akoze. Okitegedde? Kale nno ebiseera ebisinga obungi mulina okubeera abeegendereza ku mpewo, era omuntu atannaba kusamira Lubaale olina ebintu by'olina okuyiga bingi. Bw'oba toyina bye wali oyize mu Lubaale kati nga mmwe abaloota amasomero, n'otafaayo okugenda kunoonya kiki miiningi mu mpewo kye ki. Asamira Lubaale biki by'alina okukwata, biki by'alina okugoberera, alina kukomawa mu kwegeziwaza. Awo oba ojja kutuusa Lubaale, era Lubaale oyo aba ajja kuweebwa ekitiibwa. Okitegedde? Nammwe muba mujja kuweebwa ekitiibwa. Mulina okukulembeza obugumiikiriza bwe muba nga munaasamira Lubaale. Kansubire nti otegedde bulungi. Abakuume Liisodde ne Ddunda Namugereka Kiwamirembe yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.